أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baganda bange bebitibwa nsaba munzikirize mu budakiika obufunda tubeere nga tutunulirako Imaamu Hassan alayhi salatu wassalam bye tumuyigako mu bufunze. Imaamu Hassan al-Mujtaba ye imaamu owokubiri w'abashia imamiya abagoberera ekiramu kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Qur'an bal-Bayt nga etwala Sahih Muslim volume ya 2 page 238 Nabbi be yatulekamu mu kifo gadiro 10 ng'abuzayo emyezi 2 ave mu bulamu bw'ensi. Ne tugamba nti taata wa Imaamu Hassan al-Mujtaba Imaamu Ali alayhi salatu wassalam, Imaamu Ali alayhi salatu wassalam, then maama we ye Fatimatu Zahra alayhi salam, senkagale w'abakyala bonna mujjana. Imaamu Hassan al-Mujtaba azaalibwanga 15 omwezi gwa Ramadhani omwaka gw'okusatu hijiriya era nattibwa mu Medina. Funa bulungi, azaalibwanga 15 omwezi gwa Ramadhani omwaka gw'okusatu hijiriya nga Nabbi yakamala emyaka 3 nga asenguse okuva e Mecca okugenda e Madina. Yattibwa nga 28 omwezi gwa Safar omwaka gwa 5 hijiriya era naafa nga alina emyaka 47. Attibwa mukyala wayitibwa Joda binti Ash'as ku kiragiro kya Muawiya. Nolwekyo bw'atyo Imaamu Hassan al-Mujtaba yamala emyaka 10 ku bukulembeze imaama era yazikibwa mu kifo ekiyitibwa Jannatul Baqi. Funa bulungi mukadde wange okitiibwa. Nga tukyali wano ku kufa kwa Imaamu Hassan al-Mujtaba, Imaamu Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wassalam, omuntu ayinza ogamba nti ate mukyala wa Imaamu amutta atya? No, ekyo baimaamu bannabi actually ne baimaamu abasika ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam tukiraba nti omuntu nga mutukuvu kuba Katonda yagamba nti tasobola kubeera nga atuleetera abantu abali azamanya la yanalu ahadi zalimin. Suratul Bakara 124 tasobola kuleeta abantu bali azamanya kubeera nga batufuga. Funa bulungi nga babeera bannabi oba abasika baabwe. Era ne bwekityo n'abakyala baabwe bano be bawasa fayini wadde nga tabeera bamaasumini nti bakuume naye bateekeddwa okubeera nga bakkiriza. Funa bulungi nga tebakola mazambi gano ga kitta bantu na buli kimu. Naye sometimes gwe bawasibwa abakyala baabwe bano bamanyi okukyuka. Kati gwe tunuulira mukyala wa Nabbi Nuh alayhi salatu wassalam akyuka nga Nabbi amaze okola ki? Okumuwasa. Ne mukyala wa Nabbi Lutu bw'ati. Abamu ku bakyala ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam era mubalaba mu Suratu Tahrim nga Katonda abagamba nti mugambe Nabbi abeere nga abasonyiwa ne bagaana. Katonda n'agamba nti agenda kubeera nga akola ki? Abakyusaamu. Nabbi amuwa abakyala abakkiriza abalongoofu n'abalala. Suratu Tahrim gisome yonna obeere nga olaba. N'ekyo abakyala bano mu kusooka babeera balongoofu naye ne bamala abamu ne bakyuka olw'ensi. Ne mukyala wa Imaamu Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wassalam abeera bw'atyo. Mu kusooka abeera mulongoofu naye waasuubizibwa. Ofuna bulungi Muawiya yamusuubiza nti wotabbaawo ngenda kubeera nga nkuwamu mutabanyi wange Yazid ne dirhamu emitwalo 10 ngenda kubeera nga nkola ki? Nzikuwa. Nolwekyo nakwata obutwa Muawiya n'amuwa obutwa n'awa Imaamu Hassan n'afa. Nga tukyali wano still omuntu asobola ogamba nti baimaamu bano baba balaba emirimu gyaffe nga we twalaba mu Suratu Tawba aya 15 nti Allah subhanahu wa ta'ala ne Nabi Muhammad n'abakkiriza ababeeseseemu mu kutegeera balaba emirimu gyaffe. Abakkiriza mu Suratu Tawba wal mu'minun aya 15 tebategeeza nze oba gwe tumanyi nti fayino oyinza okuba nga omanyi emirimu gyange naye waliwo gy'otamanyi kuba tumanyi byenkola nga tutondaba kitegeera. Nolwekyo bateekeddwa okubeera nga abakkiriza abo be ba Ahlul-Bayt alayhi salatu wassalam betwagamba nti okwagala okubagoberera kyatteeka. Suratu Shura ya 2:3 era Katonda yabatukuza mu Suratul Ahzab aya 3:3. Nolwekyo omuntu ayinza ogamba nti baba balaba ate waki bakkiriza okulya obutwa. Ofuna bulungi mukadde wange. Naye nkankikubuuze Nabbi Muhammad alaba ti siwe kiri? Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alaba emirimu gyaffe naye waki agenda mu ntalo ng'ategedde nti bagenda kumutta ate nga alaba emirimu nti bagenda kubatta? Waki abagenda mu ntalo? Ekitegeere ekyo nakyo ne tukiraba bwe tutyo. Nolwekyo bano abantu batwala kisinga ba Ahlul Bayt
batwala kikola kisinga onfuna bulungi era ng'ekisinga enfa ennungi yeeyo actually nga tunakutunuulirawo ajali waliwo ajali eno ajali mu musamma esemberayo ddala nga tosobola kubeera ng'ogikendeza oba ng'oyongezaayo nolwekyo weeba etuuse ekyokubiri okuttibwa Imaamu Jaafar Sadiq alayhi salatu wassalam agamba nti ma minna nfuna bulungi illa maktul au masmum fe balbeit teri mufu okujjako nga attiddwa oba nga aweereddwa butwa naye ng'era eyo enfa gye bafa ebeera shahada battibwa ne babeera bazira nfuna bulungi ne babeera bajulizi wabeera nga babadde bajulizi bamatters nfuna bulungi mukadde wange yeeyo enfa Katonda gy'asinga okwagala mu Suratu Imran aya 169 paka 107 paka 107 169 paka 107 nti wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzakun enfa Katonda asigala nga abagabirira era asigala nga basigala nga bakola ki bawulira buli kimu kye tubakolera era Katonda asigala abagabirira buli kimu ebimu ku birungi bye Suratu Imran aya 169 paka 107 nolwekyo balonda eyo enfa kuba yesingira bannabi bonna battibwa oba baweebwa butwa nolwekyo bagenda nakisinga mukadde wange ow'ekitiibwa nga tuvudde ku nfa ya Imaamu Hassan alayhi salatu wassalam nolwekyo ono mukyala Joda wamala okubeera ngatta baawe yagenda wa Muawiya namugamba nti mpa by'obadde onsuubiza okubeera nga nzita bba wange obeere ng'ompaamu mutabanyiwo Yazid jjukira yo yatta abantu b'enju ya Nabbi Muhammad e Karbala we yabatta oyo Yazid Joda wagendayo abadde mukyala Imaamu Hassan amugamba nti w'okikoledde baawo ate mutabanyi wange nolwekyo bano bonna baali bananfuusi bwe batyo ono awadde oli obutwa nono omukyala bwe batyo awo nga tuvuddewo tulaba Imaamu Hassan alayhi salatu wassalam mu Qur'an ezimu ku aya ezogera ku Imaamu Hassan mu Qur'an eyo Suratu Shura ya 23 nti okwagana okugoberera Ahlul-Bayt alayhi salatu wassalam Katonda yakifuula wajibu funa bulungi yakifuula wajibu nolwekyo ne wabanga osomya actually tafsir al-Kabir nga nyonyola eno Suratu Shura ya 23 agamba nti man mata ala hubbi ali Muhammad mata shahida man mata ala hubbi ali Muhammad mata mu'minan mustakmila al-iman paka wegwerayo nti ofanga baddo yagala abantu b'enju ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nga ba Imaamu Hassan ba Imaamu al-Hussein ba Imaamu 12 ekiramu kya Nabbi Muhammad yatuleka Sahih Muslim volume 2 page 238 inni tariku fikum thaqalain kitab Allah wa itrati bizita ibiri kwa Ahlul Bayt ofanga baddo bagala ofanga imaniyo ejudde ofanga mata mu'minan mustakmila al-iman imaniyo ngejudde mata magufura Allahu ofanga gazambi Katonda agasasidde mata taiban Katonda akkiriza okwenenyako n'ebirala futihalahu fi qabrihi babani ila aljanna amakubo g'omujjana Katonda agakugulirawo wano ofuna bulungi nga wakafa naye nagenda mu maaso nagamba man mata ala bugudhi ali Muhammad mata kafira ofanga obadde wachawa Ahlul Bayt era nga tubagoberera ofanga oli mukafiri nati abakufar ba mu jahannama ofuna bulungi nolwekyo awo netulabawo bwe tutyo nti bano Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam be Katonda byafuula okwagana okugoberera nga teeka mu Suratu Shura ya 23 Imaamu Hassan mwali ate basahaba tetuganye wadde bawa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam bai amsatu fathi bawa Nabbi Muhammad bai amsatu fathi aya 18 naye bai aya weji yabawa eri mashuto inobukwakulizo tiyabasiima lubeerera era akyuka nava ku ndagano ejjawa Nabbi Muhammad yononera yekera Katonda agenda kubeeranga amubonereza suratu fathi aya ya 10 Ahlul Bayt nga Imaamu Hassan alayhi salatu wassalam Katonda yabatukuza Suratul Ahzab aya 33 nanti omuntu gwe tugobeera era omukulembeze wa Nabbi Muhammad era omukulembeze nga Nabbi oba omukulembeze yenna oba omusika w'abannabbi ateekeddwa okubeeranga mukuume tasobya Suratul Bakara aya 10:24 actually ne Suratul Ahzab aya esooka egamba nti wala tutil kafirin wal munafikin tuteekeddwa kubeeranga tugonde banga tugoberera abantu abakafiri n'abananfuusi abava ku bigambo byabwe ne tulaba nti Imaamu Hassan alayhi salatu wassalam y'omu kubalondebwa okubeera nga basika ba Nabbi Muhammad
sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ng'etwala mu kitabu ya Nabi Ulama na Ikmaluddin Ibn Abbas ng'abuuza Nabi Muhammad mu suratu Nisa ya 5:9 atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulul amri minkum abuuza nti faman ulul amri bebaani abannanyini authority buyinza agamba nti bonna abannyonnyola mu ebyo ebitabo bimaamu 12 ng'asooka Imaamu Ali paka ku Imaamu 12 Imaamu Muhammad al-Mahdi ajala Allah ta'ala faraja. Imaamu Hassan alayhi salatu wassalam mu suratul Imran aya 61 bebo abamu ku baana nabbi be yagenda nabo kuba yagenda ne Imaamu Hassan ne Hussein mu mugundi mu mukolo gwa mubahala abakristaayo nga baagala kubeeranga banafiya Nabi Muhammad nti azene message enfu abaana be yagenda nabo kakasa bali abakristaayo nti ali ku kituufu yagenda ne Imaamu Hassan ne Hussein alayhi salam wa abnaana wa abnaakum era n'abakyala be yagenda nabo wa nisaana wa nisaakum nabi yagenda ne muwala we Fatima Zahra mama wa Imam Hassan era ne mama wa Imam Hussein alayhi salatu wassalam era abasajja be yagenda nabo nabbi mogwo omukolo wa anfusana wa anfusakum kubeera nga beera mu kifo kye kimu naye agenda ne taata wa Imam Hassan ayitibwa Imam Ali alayhi salatu wassalam. Ezimu ku ahadith ezogera ku Imam Hassan ali mujitaba Sahih at-Tirmidhi volume 5 page 6 wala hadith egamba nti Ali Hassan wal Hussein sayyida shababi ahli al-janna mujana Imam Hassan ne Hussein bakulembeza abavuka mujana twagamba musuratul Waqi'a aya 17 nti abantu bonna mujana bagenda kubeera bavubuka nolekere hadith nti Khalifa Abubakar ne Umar bakulembeza abazeyi mujana mfu bano Imam Hassan ne Hussein basigala nga bakulembeze either mubalwanyisiza obanga bali mu ntebe bafuga abantu bonna abajjukira Allah subhanahu wa ta'ala nga batudde bayimiridde ku saidi yonna ebirowoozo byabwe nga buli ssaawa babeera bize na kujjukira message ya Allah subhanahu wa ta'ala bateekeddwa okubeera nga balbayt era nga batukuvu nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratul Imran aya 10 nti alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan paka aya wegwerayo nti abajjukira Allah subhanahu wa ta'ala bayimiridde batudde onfuna bulungi ku saidi zaabwe bebase nga bali bize na dhikiri na Qur'ani na mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo nga bafumbintiriza okubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala Imam Hassan ne Hussein mwebali nti Ali Hassan wal Hussein imaman qama au kaada bali mu ntebe either bayimiridde oba batudde mubajje ku ntebe baki bateekeddwa okubeeranga bakulembeze mulimu Imam Hassan ne Hussein ndiyeyo ge makulu ga hadith neri aya musatu Imran aya 10 hadith endala gye tuyiga okuva ku Imam Hassan al Hussein alayhi salatu wassalam twalabanga nti sere bisinga nga mama waabwe asala Fatima Zahra alayhi salam bawulya mama waabwe asabira banaiba bota basabira mama waabwe n'abagamba Mama Hassan n'abuuza nti mama wacho osabira banaiba nga ffe tusabidde mama wa Fatima Zahra alayhi salam abadamu nti ajjaru thumma daru tusokera ku banaiba ne tuyoka tudda mu kubenju ku bantu baffe ab'omunju era wokikola duwazo Katonda azanukula bwatyo nolwekyo awo tulabyewo Imam Hassan alayhi salatu wassalam mu bufunze ekirala kyekyo ekiyitibwa suluhu endagaano y'emirembe wakati wa Imam Hassan alayhi salatu wassalam ne Muawiya tujjukire nti Imam Hassan alayhi salatu wassalam nga 15 Ramadan mfuna bulungi we yafuna obukulembeze nga nga 21 Ramadan omwaka gwana hijiriya yatandika obukulembeze bwe okubeera nga mukulembeze w'abasaamu obukulembeze bwa Imam bwe yamalako emyaka 10 naye ate nga yakayingira ku ntebe bwati omu ku buzibu bwe yasanga Muawiya nga y'omukulembeze gavana wa Syria. Jukira Nabi Muhammad nga tannaba kufa yatulekamu ekiraamu kye Quran ne Al-Bayt Sahih Muslim volume 2 page number 238 era nga afudde ba khalifu nga mukulembeddwamu Khalifu Umar ne Abubakar bagenda mu kifo ekitibwa Sakifa ne beerondamu ekintu ekikontagana ne Suratul Qasas aya 68 nti Katonda yatonda era yalonda. Nolwekyo Imam Ali n'abeerawo nga imam ne bali nabo ne babeera nti bakulembeze ba Khalifu Umar. Imam Ali wamala okuttibwa Imam nalekawo Imam Hassan alayhi salatu wassalam. Imam Hassan bwatu nasanga obuzibu bungi mfuna bulungi mukadde wange era nga obuzibu omu bwe yasanga bwebwo nga Muawiya
eyali governor mu Syria atta, okitegeera, atta buli mukulembeze oba buli muntu ayagala enju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Ekyokubiri kyeyakola kwe kubeera ng'akolima Imaamu Ali okumala emyaka 7 ng'agamba abantu ku bituti nti buli lwakutaano bwe mumala esswala mukolime. Imaamu Ali tabeerangako musiraamu, teyakoma okunabeera ngatta abashia, tagamba bantu kusaala, takola buli kimu. Nolwekyo Imaamu Hassan alayhi salatu wassalam n'agezaako okubeera ng'alwana naye, muzimu mu ntalo n'alwanako naye. Basahaba bingi nti yali talina bamala, Imaamu Hassan alayhi salatu wassalam n'atuuka ekiseera n'alaba nga basahaba be bennyini be basaba nti owaaye tukooye entalo. Imaamu Hassan alayhi salatu wassalam n'ayingira mu nteesaganya suluhu, peaceful treaty ne Muawiya. Omuntu asobola ogamba nti mwe abashia imamiya mba mugamba nti basahaba abamu kati nga Muawiya baali tebagala Ahlul Bayt, ate Imaamu Hassan wakyayingira mu suluhu, mu ndagaano y'emirembe. Nfuna bulungi mu Suratul Hujurat aya 10 Allah subhanahu wa ta'ala wabanga ayogerako ku bimu ku bitendo by'abakkiriza agamba nti innamal mu'minuna ikhwa. Obanga oli mukkiriza ng'oli musiraamu oteekeddwa okubeera ng'oli wa luganda eri banno. N'ekyo omuntu abeera nga wa luganda lwo oteekeddwa okubeera ng'omulwanyisa n'ebirala. N'agenda mu maaso nti fa aslihu bayina akhwaykum, tubeere nga tukozinga emirembe muffe, onfuna bulungi muffe abasiraamu. N'ekyo Imaamu Hassan okusinga okuyiwa omusaayi n'akyuzinga ki? Okusinga okubeera ng'alwana ne Muawiya bayiwa omusaayi n'akyuzinga ki? Suluhu, endagaano y'emirembe. Ekyo ne tukiraba bwe tutyo. Nolwekyo Imaamu Hassan teyakola nsobi naye yagenda ku tteeka lya Qur'ani. Ekyokubiri, ne jjajja wa Imaamu Hassan alayhi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama naye ayingira mu ndagaano y'emirembe Hudaybiyah Treaty n'abapagan Quraysh abaali abakuffaaru abaQuraysh. Suratul Fatih aya 18 naye yakola endagaano n'abakuffaaru. Nolwekyo ye yali ku ndagaano, kitegeera eyajjajjaawe yali ku sunna ya jjajjaawe gye yali azza obujja. Mu ndagaano eyo bakkirizaganya nti Muawiya tateekeddwa kubeera ngatta abashia, ateekeddwa okubeera ng'afuga abasiraamu ku Qur'an ne sunna ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, era nga in case afudde Muawiya, Imaamu Hassan addewo, Imaamu Hassan abataliwo Imaamu Hussein. Nolwekyo Imaamu Hassan yafa before Muawiya. Imaamu Hassan wafa, Imaamu Hussein nga yateekeddwa okubeera ng'akola ki? Addawo okusinziira ku terms and conditions ezaki? Eza treaty no gye baakola, endagaano gye baakola. Muawiya n'amala n'akyuka n'ava ku ndagaano n'agamba nti mwe sibagamba kusaala kukola ki? Esi njagala kubeera nga mbakyangamu mu byabufuzi, kubafugamu bufuzi. Era waafa mu mwaka gw'enkaaga n'alekawo mutabanyi we Yazidi. Ye Yazidi yali mukyafu nga mu kitabo Bidaya wa Nihaya ekya Ibn Kathir wagamba nti y'omu ku bantu yatta Imaamu Hussein. Mu kitabo Yazid ye gwe yalekawo n'abeera ati ye mukyafu nnyo, mulyazaamaanya nnyo musi w'abantu nga watta abantu b'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam e Karbala, era nga yatta ne muzzukulu wa Nabi Muhammad omukulembeze w'ejjana Imaamu Hussein Yazidi. Mufuna bulungi nga mu bitabo Ibn Taymiyyah wagamba mu Bidaya wa Nihaya. Nolwekyo nga tuvuddewo ne tulaba nti Muawiya yava ku ndagaano n'alekawo Yazidi. Mufuna bulungi eyatta omukulembeze w'ejjana Imaamu Hussein. Nolwekyo tulabye nti Imaamu Hassan okugenda mu lutalo, nolwekyo tulabye nti Imaamu Hassan alayhi salatu wassalam okugenda mu suluhu eyali between ye ne Muawiya, ekisooka yali agoberera Suratul Hujurat aya 10 nti abasiraamu bateekeddwa okubeera nga balongoosa balekita emirembe okusinga okulwana. Ekyokubiri yakikola okubeera nga agoberera sunna ya jjajjaawe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama eya Hudaybiyah Treaty. Funa bulungi mukadde wange, nolwekyawo nawo nitulabawo bwe tutyo mu bufunze. Wano nga tweyongera mu maaso waliwo ensonga Imaamu Hassan ne mama waffe Aisha. Ekimu ku kira wano nga tugenda mu maaso waliwo ensonga Imaamu Hassan alayhi salatu wassalam ne mama waffe Aisha.
Imamu Hassan alayhi salatu wasalam nga tannaba kufa yaleka ekiraamo kye nga bwetulaba mu Usulu Kafi volume esooka kitaabu Lehujja. Agamba nti yagamba muganda we Imamu Al-Hussein alayhi salatu wasalam nti qala lil Hussein, yagamba Imamu Al-Hussein, ya akhi, muganda wange, inni usika biwasiyati, nkulamira kino ekiraamo kyange, fa idha ana mittu, wembanga nfudde, fahayiini, beera ng'ontegeka ontereza bulungi, obeere nga onaza n'ebirala, thumma wajjihini ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama liuhditha bihi ahadan, era obeere ng'onjolekera ku kaburi ya nabi wange, ku kaburi ya jjajja wange Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, era obeere ng'onjolekeza ku kaburi ya jjajja wange Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, mbeere nga nziza bujja eyo endagaano yange. Ndagaano ki eyo? Nti inni taariku fiikum thaqalaini kitaballah wa itrati, abeere nga azza bujja ekyo ekiraamo kya Nabi Muhammad kyabalekamu nti abaliseemu Quran ne ba Ahlulbayt nga twa Sahih Muslim volume 2 page 238. Nolwekyo abeere nga agendayo era abeere nga amutoolera, abeere nga akola allegiance gyali. Jjukira omuntu aba afudde, fayini aba afudde naye emitima tegifa nga bwetwala Suratu Imran aya 19 paka 17. Era nga abantu batutteyo oba batwala Imamu Al-Hassan alayhi salatu wassalam, mama waffe Aisha yakiwulira, nfuna bulungi yawulira ti abantu batwala maiti ya Imamu Al-Hassan ku kabuli ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Yakola ki? Mu kitabo Tarikh Dimishq volume y'omukaaga, Aba Al-Hassan mama waffe Aisha yagamba nti la yudfanu fihi shay'un wala yuhtaku ala qabri rasulillahi hijabu, temugezaako okuziika ekintu kyonna mu nju ya Nabi Muhammad oba kumpi ne kabri ya Nabi Muhammad. Nfuna bulungi oba okuteeka ekintu kyonna ekisobola okukingiriza entaana ya Nabi Muhammad okubeera nga terabibwa bulungi. Temugezaako kuziika kintu kyonna mu nju ya Nabi Muhammad oba kumpi ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, oba okumuteekako ejjiji nga haramu ye terabibwa bulungi. Nsaba nfune bulungi. Jjukira mu Suratu Nuuru aya 27 Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, temugezaako abanga mwabakkiriza okuyingira enju ezitali zammwe okuggyako nga mufunye even permission, ofuna bulungi okuva ye bannannyini nju okuggyako nga babakkiriza. Naye ate jjukira nti nga Khalifa Abubakari taata wa mama waffe Aisha ng'afudde, ye Aisha yakomandinga abasiraamu, yalagira abasiraamu okubeera nga batwala taata we okubeera nga aziikibwa kumpi ne kaburi ya Nabi Muhammad, era mu nju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Ne mama waffe Hafsa bwe batyo nga beekobanye ne mama waffe Aisha ne balagira Khalifa Umar nga naye afudde okubeera nga aziikibwa kumpi ne kaburi ya Nabi Muhammad oba mu nju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ate nga Suratu Nuur aya 27 etugambye nti tugezaako kuyingira mu maka agatali gaffe okuggyako nga bannannyini nju batuwadde permission, oba okuggyako nga nannyini nju oyo newaba afudde yakiteeka mu kiraamo kye nti oteekeddwa okubeera nga oziikibwa mu nju yange. Bano bakikola okusinziira ku opinions zaabwe, ofuna bulungi, okusinziira ku ndaba zaabwe. Naye ate bwe tuba tuwebuuzizza nti ku bazzukulu ba Nabi Muhammad nga Imamu Hassan ani ali okumpi ennyo ne Nabi Muhammad, era ani alina obuyinza okubeera nga aziikibwa mu nju ya Nabi Muhammad? Automatically Imamu Hassan ateekeddwa okubeera nga alina obuyinza bunene ennyo, nanti mwana wa Nabi, muzzukulu wa Nabi Muhammad. Nolwekyo Imamu Hassan alayhi salatu wassalam alina obuyinza bunene okubeera nga aziikibwa mu nju ya jjajjaawe okusingako omuntu omulala yenna. Nolwekyo twalaba mu usul ne fiqh nti ekimu ku bukwakulizo wooziikibwa oteekeddwa okubeera nga wawo oba nga olinawo obuyinza okitegeera. Nolwekyo oyingira mu nju nga siiyo ne bakuziikawo gubeera musango wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abamu ne bagamba nti nanti bingi nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tiyawa mahale mama waffe Aisha ne Hafsa, kyovola abataata baabwe Abubakari ne Umar baziikibwa
kumpi mu nju ya Nabi Muhammadi. Okuziikibwa kuno kubeerenga kusasulira gali amahale agataweebwa bataata, agataweebwa bawala baabwe. Nolwekyo abamu baganda nga ab'ebitiibwa nga tukyali wano nti bingi nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama abamu baganda baffe abasunni bagamba nti bingi nti Nabi Muhammad tiyawa mahale mama waffe Aisha. Chovolaba Aisha yatwala taata we Abubakar okubeera nga aziikibwa mu nju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, era n'okubeera nga tiyawa mama waffe Hafsa. Chovolaba batwala taata wa mama waffe Hafsa Umar okubeera nga aziikibwa kumpi ne kabri ya Nabi Muhammad wa mu nju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Nsaba mfune bulungi aboogera ekyo bateekeddwa okubeera nga bategeera nti mu Suratul Ahzab aya 5:5 obumu ku bulombolombo bw'abakyala Katonda bakkiriza Nabi Muhammad okubeera nga awasa agamba nti ya ayuha nabiyyu inna ahalalna laka azwajan allati ataita ujurahunna. Abakyala Katonda beyakkiriza Nabi Muhammad okubeera nga abawasa beebo bawadde amahali mu Suratul Ahzab aya 5. Nolwekyo gwe ogamba nti Nabi Muhammad tiyawa bano mahali, nabbi ekitegeeza yakola zina wa na'udhu billah, nabbi tasobola kubeera nga akola zina. Nolwekyo nga tanaba kubawasa jabawa amahali. Nolwekyo ekyo kijjawo ne kiri nti nanti bano Khalifa Abubakar ne Umar okutwalibwa mu nju ya Nabi Muhammad okuziikibwa bingi nti bawala baabwe Aisha ne Hafsa tebaweebwa mahali. Ekyo era kibeera kifu mukadde wange ow'ekitiibwa. Mu kitabo kino nga tugenda mu maaso still tugambye nti maiti ya Imam Hassan alayhi salatu wasalam wetwalibwa ku ntana ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, mama waffe Aisha nawulira. Funa bulungi, mama waffe Aisha nawulira mu kitabo Tarikh Dimishk volume ey'omukaaga Abul Qasim nga wagambye, kuba tugambye nti mu kiramu kya Imam Hassan alayhi salatu wasalam agamba nti thumma wajjihni ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ero Imam Hussein gobeere ngonjolekeza ku kaburi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Endagaano yange okubeera nti fa'al bayt fabakulembeze mbeere nga njizza obupya tulabye mu Usul Kafi volume esooka kitabul hujja. Kati mu kino ekitabo ekyakye mbagamba Tarikh Dimishk volume ey'omukaaga Abul Qasim agamba nti Ibn Abbas agamba funa bulungi mafi Aisha yawuliranga Imam Hussein batutte wabatwala Imam al-Hassan ku ntana ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Actually mkine kitabo kyenyini bagamba nti abantu yekobaana ne ba Marwan mama waffe Aisha abamu ne batandika n'okuba eyo gundi jeneza Imam al-Hassan obusaale. Kitabo ky'abaganda baffe basunni Tarikh Dimishk volume y'omukaaga Abul Qasim yagamba. Era mama waffe Aisha yagamba mu kitabo kino kyennyini nagamba nti la yudfanu fihi shay'un wala yuhtaku ala qabri rasulillahi hijabu. Oba okuteeka ejiji lyonna ku ntana ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wabula ebyo abigaana naye akkiriza ki taata we okubeera nga akola ki aziikibwa kumpi mu nju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ekintu ekikontagana Suratu Nur aya 27 ntoyingira mu nju ya muntu kujjako nga akuwadde olukusa. Netunulira n'amateeka g'okuziika omuntu taziikibwa mu kifo kyatayinaako lukusa. Nolwekyo wagaana Imam Hassan okugendayo ekintu kikontagana n'amagezi ne Qur'an. Anti Imam Hassan ate yegwagaana okuziikibwa kumpi ne haram oba n'enju mu nju ya Nabi Muhammad wa kumpi n'enju ya Nabi Muhammad oba kumpi ne kaburi ya Nabi Muhammad. Imam Hassan muzzukulu wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abantu beteekeddwa okubeera nga twagaana okugoberera nga Katonda yakimakinga okubeera nga kiri wajibu kyatteeka mu Suratu Shura aya 23. Ibn Abbas mu kitabo kino kyennyini yeewuunya n'agamba nti tajammalti, agamba Aisha tajammalti tabaggalti wa in'ishti tafayyalti. Agamba nti weewuunyisa Aisha mu Jamal era walinnya engamiya n'ogenda n'olwanyisa imaamu wo Imaamu Ali. Ate nga Suratul Ahzab ekutangira okubeera nga temweswaza bakyala ba Nabi Muhammad nabi nga akyaliwo oba nga afudde obuteeswaza okulwana okuyuwa emisaayi naye gwe wakimenya. Mama waffe
Aisha. Era nayongerako Ibn Abbas ntabagalti era nolwaleero olinya engamiya eyitibwa bagulu okubeera nga olwanyisa Imaamu Ali Hussein okitegeera nga agenda okuziika muganda we Imaamu Ali Hassan n'omugaana okubeera nga atwala entaana ya muganda we okubeera nga atwala nfuna bulungi omubiri gwa muganda we Imaamu Hassan okubeera nga agutwala eri jjajjaawe. Kyewuunyisa mama waffe Aisha. Ibn Abbas agamba nti wa ina'ishti wabanga oyagala era still beera nga owangaala tafayyalti osobola okubeera nga ofuukanga Abraha oyo yakola ki eyalinnya nfuna bulungi enjovu musatu fil nabeera nga yagala okusaanyaawo Kaaba Katonda nabeera nga akola ki amuzikiriza. Bigambo byewuunyisa actually bibeera bikola ki byewuunyisa bakadde bange ab'ebitiibwa. N'olwekyo Imaamu Hassan alayhi salatu wassalam tumigako ebintu bingi. Hassan kyennyini kitegeeza ekirungi. N'olwekyo Imaamu Hassan yali alongoosa agatta enganda ayamba abantu nfuna bulungi abeetaavu asaala eswala mu budde buli kimu kirungi ng'akikola. N'olwekyo tubeere nga tumuyigako tubeere mu bantu abagoberera ekiraamu kya Nabi Muhammad ekituufu nti inni taariku fiikum athaqalaini kitaaba Allah wa itrat ebizita bibiri nabbi bye yatulekamu tubeere nga tubyekwatako nga tetubula Qur'an ne Ahlul-Bayt era nga mulimu ne Imaamu Hassan al-Mujtaba imaamu wa Shia Imamiyya owokubiri. Negayira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa okuwolerezebwa kwa Imaamu Ali Hassan al-Mujtaba nga Nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam wawolereza abaana be Musatu Yusuf 95 mpaka ku 98. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.